Minisitule y'ebyobulamu kyadda kyakasizaayo abantu bawala basatu abazuuliddwamu ekirwadde ky'Ebola mu Uganda ekireetedde omuwendo gw'abalwadde ba Ebola 5 kaakano abaakazuulwamu mu Uganda. Ku balwadde bano okuliko omusajja munnayuganda ddereeva wa mmotoka eyatwala bannansi ba Congo mu ddwaliro abaasooka okuzuulibwamu ekirwadde ekyo n'omusawo omukyali yasooka okubakolako mu ddwaliro we baatuukira. Waliwo n'omukazi omulala munnansi wa Congo ng'ono okujja Uganda yabadde teyeewulira bulungi mu lubuto yayitira mu bitundu eby'e Arua n'alinnya akanyonyi akaamuleese ku kisaawe Entebbe n'abaako eddwaliro erimu lye yagenzeemu mu Kampala ajjanjabirwe nga bino nno byaliwo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. Alipoota ya Minisitule y'ebyobulamu egambye nti ono yajjanjabibwa era n'awona bulungi oluvannyuma lw'ennaku 4 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno n'addamu n'alinnya n'addayo ewaabwe Congo. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti omusaabaze yatambuza nakyalo oyo mu kanyonyi ka Namunkanga yabategeeza nti yalina obubonero obwefaananyiza obw'Ebola era bwe yali tannaba kusiibulwa mu ddwaliro baasobola kumuggyako sampulo eyazuuliddwa oluvannyuma nti nno yalina ekirwadde ky'Ebola. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti bano ababiri bo bajjanjabibwa era balondoolwa abasawo abakugu so nga omukyalo omukongo yazzeeyo ewaabwe. Minisitule egambye nti abantu abalina akakwate ku balwadde abazuuliddwa bonna bawedde okufunirwa we baterekebwa mu kalantiini ng'abasawo babalondoola. Profesa Dr. Charles Olar akulira ebyobujjanjabi by'ekikugu mu Minisitule y'ebyobulamu agambye nti kisaanidde abantu okugoberera ebiragiro byonna ebyateekeddwawo mu kwetangira ekirwadde kino kattira. Ebola bulwadde obuleetera omuntu okukolera ekisusse, okulumizibwa mu kifuba, okutanaka embiro, okufuukuuka kw'emmeeme, omusujja ogw'olutentezi, amaaso okumyukirira, okuyiwa obutulututtu ku lususu, oluusi n'okufulumya omusaayi. Gavumenti esabiddwa okukendeeza ku misolo emingi gy'ejja ku byuma ebikebera endwadde. Abantu basobole okwegulira ebyuma ebyo babikozese okwekebera endwadde n'okwetangira endwadde naddala ezo ezitasiigibwa. Omusasi waffe Dung Davis Joel alina ebisingawo. Bannabyabulamu bagamba nti enkola ey'okwekebera n'okwejjanjaba esaanidde okwongera okujjumbirwa bannayuganda kubanga kizuuliddwa nti endwadde nnyingi naddala ezitasiigibwa zongedde okubasenkenya n'okubamalawo. Bagamba nti ebitundu 41 ku buli 100 ku bantu abafa mu Uganda bafa endwadde ezitasiigibwa so nga singa bakedde okwekebera kisobola okubatangira endwadde ezo. Anet Confidence Nabaggala ssentebe w'olukiiko oluteekateeka olukuŋŋaana olutuumiddwa National Test and Treat Conference olw'okubawo ng'ennaku z'omwezi 27 okutuuka nga 29 ku Speak Resort e Munyonyi omwezi guno olwongera okukubiriza abantu n'okubangula ku ngeri y'okwejjanjaba n'okwekebera. Agambye nti kisaanidde abantu n'okugula obuuma babuteeke mu maka gaabwe basobole okwekebera. Yensonga lwaki kati mu Uganda tandise okulaba amawulire abantu abakutukira mu mmotoka ne bagwa ku nguudo olw'obuteekebera. Ate tusaba community tubeere ne first aid box tuzongeremu ku bintu. Tokoma ku plaster yeka mu first aid box. Gattamu ne ku BP machine. Kuba ekyo ekyuma ekikebera pressure. Essaawa eno tuli mu biragira balwadde emulago okubigula n'ebikebera sukaali. Buli abantu beekebere. Naye kati naffe tugamba nti okuva mu lukuŋŋaana luno olwa test and treat weegulira akakebera sukaali. Beenako mu nnyumba tolinda kulwala kuggwayo bakakuguze mu klinik. Bw'oba muyina essomero mubeereko n'obuuma obwo obutandikirwako. Mitwalo 5 gyokka essomero okateeka wali akebera pressure. N'ekkanisa tusobole okuba ne Uganda eyeeyagaza. Tuziyize endwadde ezo ezitasiigibwa, ez'emitima, endwadde ez'okussa. Agamba nti bannayuganda era basaanire n'okufaayo bwe bazuulibwa nti balwadde kubanga balina ekizibu kyonna ekibatawaanya bwe baweebwa eddagala balimire liggweewo baleme ate okukwatibwa endwadde endala eziyinza okuva mu butamalaawo ddagala. Bw'omanya nti oli mulwadde funa obujjanjabi togaana ddagala oba kulikozesa bubi nga twagala okweta ekyokulabirako ez'endwadde zirimu n'obulwadde bw'omutwe.
siriimu asobola okubaawo naye omuntu n'agaana okumira eddagala ng'obwongo bwe buki bulwadde naga sijja kulimira oba nfa nkole ki nfe kati omuntu oyo aba siriimu si yamuse kino ekyamuganya okumira eddagala ekiba kimukoze ki kyekiba kimututte buli lw'onoonyereza ku muntu afudde ojja kwekanga nga waliyo 7.75 nga endwadde ezitasiigibwa zezibakoze eki zezibase tezitambula zokka kubanga integrated kyova kaweefube kati tuzirwanyisa zonna wamu sigamba nti nwanyizeeko pressure yokka ate omuntu asigale ng'alina TB basobola okukakutema nti olina TB neweerwaza ne pressure nga gwe neweeralikira kakala n'otufaako nga buki so kaweefe twaweekebere ate wejjanjabe otubeere balamu. Ku lwa CBS FM, Dungu Davis ku Ministry y'ebyobulamu mu Kampala. Ssaabasumba w'essaza erya Kampala kitaffe mu Katonda Paul Simwogerere akubiriza abantu ba Katonda abalina obuwanguzi bwe batuuseeko okubwebalizaako mu Katonda bwe baba baagala okubongera obuwanguzi obulala. Ssaabasumba agambye nti buli lwe twebaza Katonda olw'ebyo bye tuba tutuuseeko naye kimuwa amaanyi okutwongera. Bino abyogedde babadde akulembeddemu ekitambiro kya Misa ku kigo ky'ekisubi ekya Our Lady of Queen of Virgins Kisubi Catholic Parish kikulembeddemu ebijaguzi by'emyaka 15 egy'essomero lya Angels of Hope Education Center e Kawuku. Ebikujjuko bino bibaddeko n'okusonda ensimbi ez'okusereka ekereziya ekisomesa ky'e Kawuku eya St. Joseph. Ssaabasumba wabula anenyezza nnyo abantu abatabiikiriza Katonda n'ebintu ebirala abagambye nti Katonda gwe tusinze ye wa buggya. Omutandisi w'essomero lya Angels of Hope Education Center Kawuku era omwogezi w'ekitongole ekifuga omutindo gw'eddagala ekya National Drug Authority Kalungi Fred Kabuye awabudde abantu bonna abakozesebwa naddala mu ofiisi za gavumenti bafube okwetandikirawo emirimu gyabwe ku bwabwe nga bakyali mbuweereza obulamu bwakubagondera. Emirimu gye tukola egy'abakama baffe tubeera bapakasi nga bwe muwulidde nti kati mpeereza emyaka 5 kitegeeza omukama bw'abakkiriza nsigazza emyaka 10 gyokka mu public service. Kikaluba nno ne bw'oba olina ensimbi nnyingi okuvaayo n'otandika bupya kyamakulu okubaako keweekolera n'ojja ng'oteekateeka emyaka gyo egyokka gye wabe gituuka obanga olina kyewatandika edda kyogenda nakyo. Amyuka y'imaamu wa Haram Emeka Dr. Mahel Ahmed asabye abaddu ba Allah okutwala empajja hijja ng'ekikulu ennyo n'okwesigamira Katonda mu byonna bye bakola. Haji Nusuntale yalina ebisingawo. Mahel Hamdi nga mu myuka asooka wa Sheikh Sudais agambye nti omuntu yenna anaakola hijja asaanidde okwesigamira Katonda mu byakola saako okugoberera amateeka agafuga empagi eno ya hijja. Ono kutubayo gyakulembeddemu etatute dakiika zisukka 10 bahaji abajjukizza obutabaaho kalombolombo ke babuuka hijja yaabwe okusobola okutuukirira. Nga bikyali awo ssentebe wa Uganda Bureau of Hajj Affairs Sekezakaria Kiwalyanga nga kino kyekibiina ekigatta ebibiina byonna ebitwala abalamazi e Makka asabye abalamazi okugoberera okulambikibwa okubaweebwa ababavunaanyizibwa ku hijja esobole okubanguyirwa. Bino abyogedde bw'abadde akulembeddemu olukiiko lwa Uganda Bureau of Hajj Affairs mu kulambula Amina awanaakolebwa egimu ku mikolo egya hijja gyategeereza nti ku mulundi guno ebintu bingi bikyusiddwa. Wera Amina mu Arafa mu Muzdalifa yonna nga tuteekerateekera abalamazi baffe abajja okukola hijja inshallah taala. Kuva ku bisulo okutuuka ku haramu ziri reasonable. They are walkable distances before omuntu watambuza ebigere n'atuuka ku swala weetandikira ku haramu. Balamazi bangi betwogeddeko nabo balina bye batubuulidde bategeeza nti ku mulundi guno baasuziddwa kumpi nnyo ne haramu nga basobola bulungi nnyo ogenda okusaala eswala yonna gye baagala ku Kaaba. Bannayuganda be nalekayo mbakubiriza mbawa obubaka nti abatuwa abantu baabwe balamu okusookera ddala abantu baabwe balamu. Tusaba okubeera nga tutegeeza nti embeera y'obudde mu Saudiya eyawukana kinene neyaffe omusana gwakira ddala bulungi era olwaleero batutegeezezza nti abalamazi tubategeeze okusobola okubeera nti babeera mu ruumu zaabwe
okwekuuma olw'omusana omungi. Tula bize kati ddala nga bannaffe abeera mu America tubeera bize buli ssaawa kati time ng'eno tuba eringa peak season tuba n'emirimu nga tuba buli omu ali ku mulimu gwe okuwekanga nga obudde bukugenzeeko kawenaga nti leero emirimu kangiteeke wabbali sobole okukwata ku mirimu gya Allah ate okulaba nga nange ntuukiriza empagi eno okola hijja. Allah tuli balamu bulungi, tulabiriddwa bulungi, twatambula n'ekibiina ky'abasawo. Hijja mpagi ya kutaano era nkakata ku muntu yenna oyo abeera alina obusobozi. Haji Yunus Ntale ku CBS ku Kaaba e Makka. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Munnamateeka Majirani Kazibwe annyonnyola omulimu gw'omuntu alondeddwa okuddukanya ebintu by'omugenzi. Omuntu bw'abanga alondeddwa famire okubeera administrator owa estate oba okuddukanya eby'obugagga eby'omugenzi, oyo aba alondeddwa mu mateeka tabeera nannyini ow'enkomeredde ow'ebyobugagga ebyo, wabula abeera mulabirizi oba kalabaalaba oba manager oba addukanya oba kalondoozi ow'ebyobugagga ebyo. Ku lwabo abali mu famire y'omugenzi eyo ababa bakwatibwako butereevu oba ababa bayina okuganyulwa mu byobugagga ebyo. N'olwekyo kimenya tteeka erifuga ebyobusika, gwe abalondeddwa okubeera alabirira oba addukanya ebyobugagga by'omugenzi okubyezza n'obifuula ebyobugagga byo gwe ng'omuntu. Ab'obunyinza mu Kayunga Town Council basambaza ebyogerwa abasuubuzi be basengula okuli abadde bakolera mu buduuka bu kiosks obuliraanye eddwaliro saako ku mbuga ya Gombola ya Myuka Kayunga n'akatale ka Tonnenyira abadde balumiriza nti basengulwa mu bukyamu nga tebasoose kuweebwa kadde. Town Clerk Farida kulabako we Kayunga agambye nti bo ng'abateekerateekera ekibuga ekyo bagoberera bulungi nnyo emitendera era abasuubuzi bamaze ebbanga nga babalaalika. Mbozi yakafubo ne Kyabasa kulabako agambye nti basindikira abasuubuzi ebiwandiiko nga babalaalika okwamuka ebifo ebyo ebigwa mu kko eryo, wabula abasinga obungi tebayagala kukwata biwandiiko ebyo nga balinga abazannya jangu nkwekule. Netwewa gaapu endala nga tukola emitendera emirala kyova olabanga abalala bonna tawuni zaakola ffe nga tetunnaba nga tukola sensitization kuwandiika amabaluwa kyova olabanga tukoze leero abo naawe mizannyo gyabwe tukugambye n'ekisembyeyo baaganye kikwata. Abamu ku basuubuzi balumiriza Town Clerk Farida kulabako n'abamu ku bakulembeze okubalyamu olukwe ne babeefuulira ne bamenya obuyumba bwabwe nga tebababulidde nako. Nduga Ronald ne Semakula Rajab abamu ku bakulembeze ku lukiiko lw'embuga ya Myuka Kayunga nabo bategeezezza nti baafunako ku bbaluwa yonna ku nsonga ezo so nga ettaka eryo lya Bwakabaka. Kulabako gye asabye bannakayunga beewale pokopoko baleke kutabiikiriza nteekateeka eno mu byabufuzi. Tuyina awantu eri waggulu ku lukomera lwa Murapu waliwo awantu awanenenene kanso yali yayisa nti tusobola oteekawo kiosks so bwe tubagambye bagende tukole ku lwa bulungi bwa Kayunga tulukinge strategic tawuni eyagala okugaziwa abantu balina capital millions basobola okupangisa amaduuka. Trade order ne land ownership issues bikwataganirawa. Bannalota ettabi erya Kampala West ne District ya 2013 nga bali ne Vision Fund Uganda balangiridde kaweefube okutumbula ebyenfuna mu bantu bebutalejja ne lera ng'essira bagenda kusinga kuliteeka ku bakyala n'abaana. Enteekateeka eno esigiddwamu ensimbi emitwalo gya $40 nga zigenda kuyisibwa mu bibiina by'obwegassi ebiri mu mateeka mu bitundu ebimenyeddwa. Mu kulangirira enteekateeka eno ekamwokya mu Kampala, Ssenkulu wa Vision Fund Uganda Mase Sanda n'omugisha agambye nti abakyala 748 abakola ebitundu 7 ku 100 mu bibiina by'obwegassi be bagenda okuganyulwa mu nsimbi ezigenda okubawolebwa mu bitundu ebitalina buweereza mu by'ensimbi obumala.
Alina omugisha kinoganyiza nti abaana emitwalo 57 be basuubirwa okuganyulwa mu nteekateeka eyo nga bayita mu byenjigiriza. Tugenda kuwola ssente mu communities ezo era nga bwe tuwola ssente ezo nga tuziwolera mu savings groups already eziri registered eziri mature tusobola okempowering abakyala era kiba kituyamba nnyo okulaba nti ebirowoozo bye tuyinira abaana mu communities ezo bituukirira. District Governor Owakenda mu 2013 Geoffrey Kitakule agambye nti entandikwa y'enkolagana eno egenda kukyusa obulamu bw'abakyala n'agamba nti oluvannyuma lwa kino baakutuukira ebitundu bya Buganda nabyo babidduukirire bawole ensimbi. To our friends, thank you, but may this be a start of the partnership that will benefit more and more. Anthony Ogalo, President wa Rotary Club ya Kampala West Ham umuze yabazanye ekitongole kya Rotary ekyakkiriza enkolagana eneefulibwe yankizo eri abantu naddala abo abeetaaga enkulaakulana. We are forever grateful to the Rotary Fund. If the Rotary Fund had found this project with loopholes, with gaps, it would never have been approved. Because Uganda needs this project more than anyone else. We need to uplift our communities. We need to make sure that they are also financially included. I would also thank the District 5240, that is in California, United States of America, that accepted to mobilize funds to fund this project.